Oluguudo luno lwe lugatta Tororo ku disitulikiti Manafa emanyiddwa ennyo mu by'obulimi. Mu kiseera kino eggombolola nnamba ey'Ekwapa esaliddwako olw'embeera y'enguudo embi. Oluguudo olwali luli obubi lwe lwa Apokol Komolo nga lwe luyunga ttawuni ya Apokol ku ggombolola y'Emera. Eno ebigoma byayonooneka ekiviirako eby'entambula okuzibuwala. Enguudo endala nga Sabasaba, Angolomu n'endala ezaadaabirizibwa ku bukadde bw'ensimbi 69 mu mwaka gw'ebyensimbi 2018-2019 zoononese. Ng'ojjako okugootanya eby'obusuubuzi, embeera eno eviiriddeko abantu bangi okufa ababa basazeewo okukozesa enguudo zino. Buligi y'Ekwapa yayonooneka, waliwo n'endala eri eyo sayidi za Molokatipu naye yakutuka. Zonna zituyisa bubi pikipiki zaffe tukubamu ebinnya n'oluusi ne tuvayo ne tulingira mu maazi nga buligi zikoze ki zikutuse. Obugaali bwaffe bumenyekera muno mu maazi muno. Okuva wano paka Manafu eri Butiro. Onna egguba lifude wali walungi. Ati 19 is buligi here. People have been dying. People have been dying and the government has been listening. Not even one. COVID don't where people can cross here. No one London report to solve this issue. People have been dying here. Okukuluma kw'abatuuze kuno kwe kwasitudde Minisita omubeezi w'eby'enguudo Musa Ecweru okutuulako mu kitundu kino okulaba engeri ekizibu kino ekinaasalirwamu amagezi. Ono yabadde wamu n'ababaka ba Palamenti abatwala ekitundu kino nga bamutegeezezza ng'ensimbi entono eziweebwa disitulikiti eno y'e Tororo ate nga nene nnyo nakyo kifuuse kizibu. Disitulikiti y'e Tororo ekisooka nnene twagala kusaba gavumenti ssente tezimala okukola enguudo zino zonna, naye UNRA bw'etwalako enguudo ezimu kijja kutuyamba kinene nnyo kubanga waliwo n'ekizibu ekyokukola mu nguudo zino. Waliwo enguudo zino wadde ziri ku disitulikiti naye disitulikiti terina busobozi obw'okukola mu nguudo zino. To do bridges and culverts of standard that the water from the mountain cannot clear, you require a minimum of using more than 1 billion shillings for any bridge works, which we don't have. John Okeyango ne ssentebe wa disitulikiti y'e Tororo agamba nti ensimbi ezibaweebwa ku by'enguudo zisaana okulinnyisibwa zituuke ku buwumbi wakiri busatu. The money which is given to us is small, can't do bridge, and yet these are bridges that carry big amount of water, so there is need for box bridge which the district cannot afford. That's why we are calling the Ministry to come to our rescue. Ye Minisita Ecweru agamba nti okuwoona obutonde bw'ensi ku lusozi Masaba nakyo kikoze kinene nnyo mu kuviirako embeera eno. Ono ategeeza nga gavumenti bw'etatudde ng'ekola ekisoboka okulaba ng'enguudo zino ziddaabirizibwa. We have agreed with the technical people to make intermediate intervention that will restore movement in those roads immediately. So these areas they must, without even, because we may not, I cannot tell the country that we are going to find any money, huge money anywhere right now. But with the little that is available, can we make the roads navigable? Can we make the roads, can we make our nnyingi access health services? Can we make the vehicles that pick merchandise from these people at least be able to reach? Wabula alabudde abakulu mu disitulikiti eno y'e Tororo abazannyira ku nsimbi eziweebwayo okukola enguudo nti kakubajuutuka. What has been obtaining in the country in many sub-counties is that my sub-county chief, some of them have been eating this money with the sub-counters. They just eat the money. Sometimes they fake accountability and then they go to the chief administrative officers and give the chief administrative officer some small money so that the chief forwards the accountability to the headquarters. Mu kiseera kino ng'enkuba etonnya ate nga nnyingi mu bitundu ebimu waliwo okutya nti enguudo nnyingi n'entindo zolekedde okwonooneka.